Omwami ayitibwa Paul Hanawe ngonono yakulira ekitongole kya asthma wali mu medical center wali mu America ate nga naye mulwadde wa asthma yakoze okunoonyereza mu nsi za Canada, Germany ne Finland gakwotadde ne Ssemazinga waffe wa Africa n'akizuula nti mu Africa obulwadde bwa asthma mu businze okubanga bweyongera. Musawo Ssenfuka Samuel agenda kuba atakyogerako n'ekyo akitunnyonnyole lwaki obulwadde buno bweyongedde ku Ssemazinga Africa. Musawo, research eyo gy'owulidde lwaki obulwadde bweyongedde? Mpozi ekitongole eky'ebyobulamu ekyensi yonna ekya World Health Organization kyafulumya okunoonyerezebwa okwakolebwa nga kulaga nti obulwadde buno bwa asthma bwali bungi nnyo mu nsi zino ze tuyita industrialized countries nga ate bwogerageranya n'ensi ezikulaakulana obulwadde butono mukko. Naye ate okunoonyereza okupya kulaga nti obulwadde buno bwa asthma butandise okweyongera mu nsi zino obulwadde obwo mwe butaali, nga kisuubirwa kiva mu kubeera nti engeri enkulaakulana gye tambudde ensi yonna netuuka ne mu nsi zino industries zeyongedde obungi, amakolero geyongedde obungi, ate nga tukimanyi nti n'amakolero ago gavaamu ebikakka ebibi abantu bye bassa. Ebikakka ebyo tukimanyi nti no bwe biyingira amawogwe gaffe bikola obuvune ku pipe zino ne ziviirako okulwala endwala eyefaananyirizako ya asthma. Ate n'emmotoka ezivugibwa mu nsi yaffe zeyongedde obungi, ate nazo nga tukimanyi zivaamu ebikakka ebyo bye tussa ne bireeta obuvune mu pipe zino ezituviirako okulwala obulwadde buno bwa asthma yennyabo. Kati bwe tudda wano waffe mu Uganda tuli muwendo gwenkanawa bwe tuli wano okusinziira ku mmwe abasawo abakuguse mu kino? Kwegamba okunoonyereza omuwendo gw'abantu abalina obulwadde obwa asthma mu ggwanga lino kubadde tekunnakolebwa nnyo, naye nga tukimanyi bulungi ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ekya WHO kyafulumya ne kiraga nti ensi yonna yonna abantu obukadde 300 be balina obulwadde buno bwa asthma, ekitegeeza ebitundu 10 ku buli 100 mu nsi yonna yonna abantu be balina endwala eno eya asthma. Era mu Uganda okunoonyerezebwa okutini okukolebwa kulaga nti obulwadde buno bweyongedde nnyo ebiseera bino, era nga bwerisankuuli mu baana abato ebitundu 80 ku 100 baana bato, ate ne okunoonyereza okwo ne kwongera okulaga nti obulwadde bwerisankuuli mu baana ab'obulenzi, nga buli baana babiri ab'obulenzi abalina obulwadde buno omwana omu obuwala yalina obulwadde buno. Naye ate ekyewuunyisa kiri nti abaana ebitundu 5 ku buli 100 abalina obulwadde buno kasita bakula obulwadde buwonera ddala ne babeera nga tebakyafuna kulumbibwa kwa kirwadde kino, nga kiteeberezebwa kiva mu kubeera nti amawuggwe gaffe we tuba tukula geeyongera obunene, n'olwekyo ne pipe zino ne zikola ki ne zitereera omwana n'atandika okussa obulungi. Musawo, mu Uganda muno tulina obusobozi obusobola okukendeeza ku bulwadde buno bwa asthma? Obuzibu bwe tukyasinza okufuna mu ggwanga lyaffe, abantu abasinga tebamanyi bulwadde buno, era ebiseera ebisinga omuntu ategeera nti alina obulwadde buno ng'asoose kufuna kulumbibwa okw'amaanyi olw'okuba tetulina mpisa yagenda for general medical check-up. N'olwekyo singa empisa zaffe ez'okukeberezebwanga wadde tetuli balwadde zeeyongera, kisuubirwa nti bw'ogenda ew'omusawo asobola okuzuula obulwadde buno nga tebunnakula n'akuteeka ku ddagala erisobola okuyamba n'ossuuka obulwadde buno oba ne butabeera bw'amaanyi bwe buba buzze. Era ebiseera ebisinga obuzibu bwe tutera okufuna buli nti omuntu ajja mu ddwaliro ng'afunye okulumbibwa okw'ekirwadde kino ekya asthma n'akolebwako n'atereera, naye ate n'ateyongera mu maaso okumira ddagala okuziyiza obulwadde buno okuddamu okukola ki, okumukwata, nga n'olwekyo ebiseera ebisinga aba mu kabanga katini ajja kukomawo mu ddwaliro ng'afunye okulumbibwa okw'ekirwadde kino, nga newankubadde singa
aba asigadde ku ddagala ng'omusawo bw'ali muwadde aba akendeeza emikisa gye egy'okuddamu okufuna okulumbibwa kw'obulwadde buno. Enzijanjaba y'obulwadde buno yo eri etya? Obulwadde buno buwona era bwe buba buwona buwonera ku stage ki? Kati obulwadde buno bwa asthma buyina enzijanjaba nnyingi, naye era ebiseera ebisinga nga bwe ŋŋambye abantu abalina obulwadde buno batera okujja nga bali mu mbeera embi nga bafunye acute asthmatic attack, okulumbibwa okw'amaanyi okw'obulwadde buno, nga neera tuba tulina okubawa enzijanjaba ey'amangu kisobole okubayamba okussuuka embeera gye baba balimu. Ng'era enzijanjaba eyo tuyina eddagala lye tuyita Ventolin, tulikwata ne tuliteeka mu kyuma. Ekyuma ekyo bakiyita nebulizer, kikwata eddagala eryo ne kirikyusa okuva mu kubeera ery'amazzi ne lifuuka ery'omukka. Olumala omulwadde n'atandika okussa omukka ogwo. Omukka ogwo gugenda mu mawuggwe gaffe ne gugenda ne mu pipe zino ezireeta ekirwadde kino ne guleetera pipe ezo okukola ki? Okugaziwa. Nga bwe zigaziwa omukka gutandika okutambula obulungi, kwegamba embeera ey'okubeera nga tulumbibwa ekirwadde kino n'ekendeera. Naye ate ebiseera ebisinga tuyinza okuwa doozi esooka y'eddagala eryo n'etakola. Tuyisawo eddakiika 2 ne tukuwa doozi ey'okubiri ey'eddagala eryo erya Ventolin era nga tulitadde mu kyuma kyaffe paka we tutuuka ku doozi 3. Bwe tutuuka ku doozi ey'okusatu n'obeera nga tonnaba kufuna kussuuka, tulowooza okukutwala mu kye bayita intensive care unit ne tukuteeka ku kyuma ekigenda okuyamba okussa kye bayita mechanical ventilator, n'osobola okubeera ng'osobola okussuuka obulwadde obwo, nga bw'obussuuka tukujja ku kyuma ate ne tukuwa eddagala ery'ekika ekirala ly'osigala ng'omira okwetangira okuddamu okukwatibwa obulwadde obwo. Era ebiseera ebisinga abantu abazze nga bafunye okulumbibwa kw'ekirwadde ekyo tutera okubateeka ku oxygen okussuuka embeera gye babeera bajjiddemu. Musawo, bw'oyogera ku oxygen, omulabi wa Bukedde TV nange kennyini manyi nti oxygen oba otuuse ku ssaawa eri atiisa. Omuntu ogambira muno ngenda kuteekako oxygen abanga amanyi nti kati oyo okufa kukoze eki kutuuse. Assurance ki gy'oyinza okuwa abalabi ba Bukedde basobole okumanya nti oxygen si kibi? Nga bwe nayogedde nga tutandika twagambye nti n'omugaso gw'amawuggwe kutuwa oxygen. Kati bano abantu ababeera balumbibwa obulwadde obwa asthma, oxygen aba akendeera kubanga pipe zaabwe zizibikidde, omukka gwe bassa mutini ate ng'omukka ogwo gubeeramu ate oxygen mutini. N'olwekyo ebiseera ebisinga tulowooza okubateeka ku oxygen si lwakuba nti embeera gye balimu egenda kubatta, naye lwakuba omukka gwe bassa gukendedde. N'olwekyo we tubawa supplement ne tubongera ku mukka gwe bassa guno gwa oxygen, kibayamba omubiri gwabwe okusigala nga gukyali mu mbeera ennungi nga bafuna oxygen amala yennyabo. Oyo twogedde ku muntu mpozi oli awo azze nga ayidde ng'enjogera ennaku zino bweri. Kati singa nzija mu ddwaliro ne bankebera nga nzize ku normal check-up ne bakizuula nti ono yandibanga atandiikiriza okufuna asthma, kati nze munkolera ki? Omuntu ow'ekika ekyo naddala ebiseera ebisinga abantu abo babeera balina mu famire abalina obulwadde obwa asthma, tukitegeera nti mu maaso yandifuna obulwadde obwa asthma, tutera okubatandisa eddagala ne balibeerako okumala ebbanga, ng'era eddagala eryo tulina eddagala erya steroid form lye batera okumira, ng'eddagala eryo we lituuka mu mawuggwe likendeeza ku buvune pipe zino ez'omu mawuggwe ze bufuna, ekitegeeza kiba kiyamba obulwadde buno obuteeyongera mu maaso, kubanga twakitegedde nti n'obulwadde buno buva okubeera nga amawuggwe gaffe pipe ezibeeramu ziba zifuna obuvune. Naye ate ekisinga obukulu kiri nti omusawo wo abeera agenda kukolera plan ey'okubeera nga akulabirira
era akuwa ennaku z'oba olina okudda mu ddwaliro n'agamba buli luvannyuma lwa mwezi gumu njagala ojje nkukebere ne woba nga toli mu mbeera ya kulumbibwa kirwadde kya asthma kimuyamba okwekebejja n'alaba amawugwe go we gatuuse n'asalawo okukyusaako mu ddagala kubanga tulina ebika by'eddagala eby'enjawulo bingi ebijjanjaba obulwadde buno obwa asthma. Kati kino ekika bwe kiba kigaanye okukolera omusawo akwekebejja n'alaba nti nno kino kigaanye n'akukyusizaamu ate n'akuwa ekika ekirala ekisobola okuyamba. Olinayo ekyenjawulo kye wandyagadde okubuulira abalabi ba Bukedde TV ku bulwadde buno? Abalabi ba Bukedde TV, obulwadde buno obwa asthma bulwadde bwerisizza nnyo enkuuli ebiro bino mu bantu baffe, naye ate kyenyamiza nti abantu abasinga babugayaaliridde. Mbakubiriza mutwale abaana bammwe babakebere, naddala mu abalina obulwadde obwo nga butambulira mu famire, babeekebejje mangu basobole okubayamba nga obulwadde buno ate tebunatuuka ku mutendera omuzibu okugenda okubaleetera obuzibu mu by'okusoma, mu by'okukola. N'olwekyo ge magezi gengezaako genjagadde obbawa. Amannya agange mpitibwa Dr. Senfuka Samuel nga bwe twagambye, ng'era ndi musawo wano ku Mengo Doctors Clinic, ng'era eky'omukisa omulungi tujjanjaba endwadde ez'ebika bingi nga kwotadde n'ekirwadde kino ekya asthma. Osobola okujja Mengo mu Kisenyi opposite Usafi Park ne tusobola okujjanjaba ate n'obeera bulungi. Osobola otufunira ku ssimu namba 0700 188 936. Tujja kuba basanyufu okulaba. Awo wenyini nange sigenda kubanga nsukawo kankwagalize akawungeza akalungi naye nga teweerabira nti bw'oba olina ekizibu kyonna ky'owulira nga kigwanidde okuba nga kigenda eri omusawo. Abasawo abakugu tuba nabo wano, tubakyaza ku Bukedde TV1. Wandika ekigambo omusawo olekewo akabanga, teekawo ekibuuzo kyo, osindika obubaka bwo ku 8338. Obulwadde bwa asthma bwe buto bwe tuyogeddeko ne Dr. Samuel Senfuma, naye nange kankusiibulira wano nsigadde nze Grace Baiga nga nze ntulidde mu Justin Nakagwa. Beera bulungi, weeraba.